omukyalo oyo nga mulungi nnyo naye ky'omukisombi nga namwandu. Ensi eno yagigeza naki na mukyala muki naye nga ki no. Naye buli amuwasa alowooza nti yamusooseeko naye atamanyi nti yakatta bappa bangi. Yakatta ki yatasulirawo watagwe ng'afumbirwa mulala olw'obulungi bwe. Naye bannange buli enaali mu kifo muli ku mukyala muki mulungi naye nga ki yakatta babba bameka abatabalika abafuzi baperediti balowooza bepaso wapi. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama Katonda abakunde. Salamu alaikum. Byengera byange walam yasbir ala balai n'atagumiikiriza buzibu bwange walam yarda bikadai n'atasiima ngera yange falyatlubu rabba suwai anoonyeyo Katonda omulala. Anoonyeyo ki Katonda alina akuwa nakugezesa ate n'ogumiikiriza okumanya nti tekikoma ku ffe n'ababaka be bennyini nabo yabagezesanga ki n'olwegesa tibwakugezesa togaa nti Katonda akugiza eki akukyaye. Ibulayimu bamuteeka mu muliro bamuteeka ki Mukama Katonda ki. Musa ayita mu nnyanja kati gwe bw'otoyita mu temugaa nti Katonda atugiza eki atukyaye. Bwe kityo buli muntu lw'obeera munnaddiini ate akugezesa n'ebintu ebikakanyavu ennyo. Ntegerekese bulungi mwenna abagezesebwa mweyongera okutegeera Katonda nti bw'atyo bw'akola ensi ye. Man lam yashkuru naamai ateebaza ki bundi baali baagala kubaani ani ono Mungu ndamuteeka mwaki muddu mulala akomewo bamukubi nakati awugira obeera kibi kigwana wala sikesikudu nti obwoteebaza ekyo essazi eryali ligenda okubanze Mungu yawanyisaamu naye nange agende Mungu akutusaasire naawe niweebaza n'okumira ebizibu n'okkiriza okugera kwani kwa Katonda. Tuli mwezi ogwani owa Ramadhan. Tuli mu kwenenya. Tuli muki okwenenya kulina ebitundu bina naye ebisatu bikwata ku Katonda. Ekyokuna kikwata nga weenenyeza ki munno. Ekisooka nga wadde weenenya mwenna abali abasiiba nti okwejjusa nti mbadde ku kibi. Wejjuse ogaa nti mbadde ku kibi. Wal ikla n'okukiviirako ddala mukkirize bye tubaddeko ebibi tetukyagira ki temukyagira ki ikla okubikuulayo kwegamba okujjayo emirandira. Wal azmu an la ta'uda ilayhi n'okumalirira nti sikyagira ki akati bw'oba oleseeyo omuwala olwa Ramadhan akati Ramadhan eri kumpi temudi olwo tiweenenyeza. Tegerekese bulungi weenenye nti astagfirullah mukyalo ono yabadde antwalira eddiini yange nkutadde. Tegerekese bulungi Allah mulimu ababbi nze mbadde nziba ng'obubbi obusiraamu bukukutulako mukono mbugize eki mbumaze obutaddayo. Naye bw'oba weenenyeza munno nga omusobezza kuzzaayo kyewamunyagako ekyo kikyasoboka. Omunyazeeko obululu obumuddizo kikyasoboka ekyo kikyasoboka. Kubanga bwewaana bwewanye fe twayita mu ngeri y'enjawulo kati okwenenya kukyali kuzibu ng'oli musiraamu omala kuzzaayo ki kiwapa oli mu kanzu ya munno nenenyeza nga tojambudde. Okwenenyeza kwa Katonda
Katonda kwangu nnyo naye okwenenyeza kw'abannaffe kuzibu kubanga kiriko okuddiza kiwabba ebyabululu ono bikonyekonyeko sibimanyi bulungi sibimanyi bulungi timulimu bano n'ebyamuyanja mbiwulidde buwulizi wano nti saawa zaali 3 awo yeebalisaawo ate kakati byebyadya yamanyi oba mateeka oba gakini naye Nabi Muhammad sallallahu yagamba al-iman wal-haya qurina ma obukkiriza n'ensonyi byagattwa biki buli lwojja ekimu bw'okisuula ekimu nga kigenda bw'obulwa ensonyi n'obukkiriza ki buli yenna atalina nsonyi sinze mbagambye temulina ddiini ntegerekese bulungi buli lw'otobeera naki al-haya min al-iman ensonyi kyekiraga omuntu nti mukkiriza naye bw'oba tolina nsonyi oba ali musiraamu oba oli mukatoliki omala biseera ogenda gy'ogenda okusaba kuba kuyisa kivulu oba oyisa ki ntegerekese bw'obanga bwegamba tolina nsonyi tolina ki tolina bukkiriza tegerese bulungi abantu bangi mu kulembeze mwenkanya ekisiikiriza kya Katonda kyagenda okuwa abaddu be toliimu mwe ababaka mubeere bakulembeze so si bafuzi omufuzi afuna ekizibu omufuzi ki naye omukuki abantu balevulanda bakulembeze si bafuzi abamukuuma bali wano olyaba genkuuma wano naye oli agira na tipa naki ofuna obuzibu baana bange mubeere bakulembeze temubeera baki obufuzi ofuna ki ebizibu agati oli atusiba bona ne bajja kaakati wano ono yamanyi omukyala yamukoze eki yamusooseeko naye abantu bali mu nsi muno nga bagamba balina abakyala kolaki abasooka ensa Edward ne bajjawo